إله إلا الله. Zigenzo kwera sawe mweyo kumachanga abasiramu batandise okweyiwa ku muzikiti gwa Mbogo ekawempa okusobola okusala Eid al-Adha. Olw'obungi bw'abantu okusala kubadde mu kisaawe wakati era nga kwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka wa Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukoola. Sheikh Shulaimu Bukenya yakulembeddemu okusala kuno. Allahu Akbar. Okusala nga kuwedde Sheikh Shulaimu Bukenya ayogeddeko eri abasiraamu wabula ebigambo bye tebibadde biwoomu anti yennyamidde eky'abasiraamu abalemereddwa okugatta eŋŋanda zaabwe olw'obusonga ye bw'ayise obutonotono. Lwaki bakuziika n'obusungu bukadduli omuntu n'atuuka okufa ne bamutwalira obusungu bukadduli ne bamuteekako ettaka naye nga yagaana okusonyiwa mukewe, yagaana okusonyiwa mukulu we, yagaana okusonyiwa mukyala we, yagaana okusonyiwa omwana we, ayina obusungu. yenna anayunga oluganda nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam inna ajala at-ta'a thawaba omulimu Allah gwayangu osasula amangu nnyo nga wokoledde Allah kuweerawo bwokukolera Allah n'akuweerawo empeera bwogabidde mukewe Allah n'akuweerawo. Sheikh Shulaimu agamba kyennyamiza okulaba nga n'olunaku luno olukulu abasiraamu abasinga bali ku mizikiti balwanira nnyama ng'ate ab'eŋŋanda zaabwe gye bali balina ssente ezivuluuja. Era omukalankazi n'essente yakwata wateeka ku muzikiti bonna bali eri maamawo sengawo mukewo agenda kusimba nnyama ku muzikiti wenga osolwaleero muyigi eno gy'osaalidde ewambogo baddu ba Allah bino byansi byakuleka. Ate y'omubaka wa Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukoola asinzidde wano n'asaba abasiraamu okukomya okuzaala abaana abangi bye batasobola. Tosobola kumala gazaala ng'ozadde omwana wagenda okubeera nga yafutiza abantu b'ensi eno. Ozadde omwana atali muteeketeeke yeekuze bwekuza nga kyemeza. Nalukoola yennyamidde eri omukulembeze w'eggwanga obutateeka abasiraamu mu bifo by'enkizo bwe yabadde alonda olukiiko lwe lwagenda okukulembera naye eggwanga. N'olonda nga naye abantu b'eddiini emu osazeewo okubanga obawaayo otufo twa lusuluuju kwejjako bwejja kugamba nti kasita baabo bayinako gwe bafunye kale kasolo wuuyo. Abasiraamu abazze okusala bayozaayozezza bannaabwe okutuuka ku lunaku luno lwa Eid al-Adha. Njagaliza mwena abasiraamu abali eyo olunaku lwa Eid batambule bulungi ng'eswala wetambuza obulungi wano ku masigidi yaffe Kawempe Mbogo Muslim ne Sheikh waffe atusaazizza Sheikh Bukenya nsala muwejjana insha Allah. Tumirako famire yange nga nsose ne mama wange omulungi yali awo Masaka. Buli omu kale asinze yebaze Mungu okutuuka ku luno olunaku kubanga si kyangu bangi abatatulususeeko. Eid al-Adha yesalibwako ebisolo ng'akabonero k'okujjukira ekikolwa kya jjajja w'abakkiriza Ibrahim eyali agenda okusaddaaka omwana we gwe yali alina. Mu ngeri y'emu era abakulembeze bakuutidde abazadde naddala wano mu Kawempe okulaba nga baweerera abaana baabwe baleme okutaayaya ku byalo. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru